Yes, eyekumide ku mukutu good talent okola Kyomanyi. Yes, nawe atuguddeko olunaku olwaleero tukwaniriza kakati amawulire agaliwo olunaku olwaleero ge g'omukulu ono former Kawempe House omukulu eyali MP wa Kawempe House of course nga simulala bamuyita Mubaraka Munyagwa. Olunaku olwaleero atavudde n'ebigambo ebitiisa ku mukulembeze w'ekibiina kya NUP oba Bobi Wine oba gwe tumanyi nga Robert Kyagulanyi. Yes, oluvannyuma lw'okubeera nti olunaku lwali lwa Sunday amawulire gava ne gabeera nga gayitingana nga gagamba nti omukulu Munyagwa awambiddwa drone oba police emusazeeko, naye ate waayitawo olunaku lumu omukulu ono n'abeera ng'akola ki, alabika. Era we yalabika yaddamu okulabika ng'ali mu ddwaliro nga talina yadde enkovu wabula ng'agamba nti alina obulumi bw'amaanyi mu kifuba. Era olunaku olwatuuse n'abeera nga ava mu ddwaliro abeere nga nte addamu okulabika mu bantu. Olunaku olwaleero asobodde okubeera ng'alabikira wali ku TV eya NTV mu program emu ebeerawo ku makya oba NTV morning, n'abeera nga nte alina obubaka bw'atuusizza eri abantu be. Bwe basobodde okuba nga bamubuuza nti ki ekyamuwambisa, omukulu avuddeyo n'alambajja oba n'abeera nga yeegaana oba ng'ategeeza nti ye nga ye omuntu tewali yamuwambako, era nti abategeeza bulungi nnyo nti teri asobola kubeera ng'amuyingizamu akamoloka ka poliisi oba ka drone nga mulamu. Kwoyo abamuyingiza oba ye gwe bayingiza kulina okubaako omu asigala nga mulamu oba omufu ye bamuyingize, kubanga akimanyi bulungi nti abasirikale abatambulirako obwo obumoloka banafu nnyo era amaanyi bagayina mu mmundu. N'agamba nti ye nga Munyagwa okubeera nga abadde abuze ebbanga ero nti yali ali bwayise nga agenda ku NBS okubaako ne program gye yali alina okubeera ng'abeeramu, bwe yalaba emmoloka ezo nga zimwezingiziza ate era nga omuntu akimanyi nti saawa yonna baba bamunoonya olw'ebintu ebiba byekuusakuusako ebisangosanga ate nga baba bawaayiriza, kwe kusalawo n'abeera nga yava mu mmotoka ye n'afuna booda n'abula, era nti ye tebaamuwambako just abantu okulaba akavuyo akaaliwo ne balowooza nti olw'okuba n'emmoloka ye baali bagirabye nti baamuwamba, nedda yasobola okuba nga abasimattuka. Kakati we bamubuuzizza nti lwaki wamala olunaku lulamba nga tokubye essimu, ate lwaki wamala olunaku lulamba nga tolina muntu gw'otegeezezza, yagambye mbu we yaddukira gye yaddukira akantu yaddukireyo mu kyalo yalo, ate nga bw'omanyi nti olina iPhone ate nga teyaliiko muliro, ate nga ne kebo ya iPhone nzibu ya kufuna mu bitundu ebisinga, y'ensonga lwaki teyasobola kubaako muntu gw'ategeeza. Ne bamubuuza nti kaakati mukama wange ate obulumi obujjawa, awo n'asirikawo busirisi. Kaakati ensonga gy'asinze okubeera nga ayogerera n'enyiiza abantu kugamba nti Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omusajja bannaye Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tasaana kuyitibwa munnabyabufuzi oba tasaana kuyitibwa politician. Omukulu Munyagwa bw'atyo bw'agambye. Agambye nti Bobi Wine tumumanyi bulungi nti ye pulezidenti w'ekibiina ekiyitibwa NUP oba National Unity Platform, naye ate tekimufuula kubeera ng'ayitibwa munnabyabufuzi oba politician. Ayongeddeko n'agamba nti ffenna Bobi Wine tumumanyi bulungi nnyo ng'omuntu eyeefuula nti ali serious naye nga tetali serious, kubanga avudde n'agamba nti Bobi Wine is not a politician. Bobi Wine si munnabyabufuzi. He doesn't know what to do, tamanyi kyakola. I speak this with all due respect, nti kino nkyogera n'ekitiibwa kyonna gye mussaamu. Being a leader of a party doesn't mean you know everything about how to rule the party. Nti okubeera nga gwakulembera ekibiina tekitegeeza nti omanyi buli kimu ekyetaagisa okubeera nga oddukanya ekibiina oba nga otambuza ekibiina mu ngeri ey'ebyobufuzi. Omukulu Munyagwa bw'atyo bw'avudde ne statement ye ng'avulunga oba ajejemba nga azaalawa omukulu Bobi Wine, naye ate nga bw'abadde ali awo naye abantu balese bamuwandidde omuliro. Omu avuddeyo n'agamba nti gwe ssebo, a man who kidnapped himself has no right to comment on national issues. Gwe omusajja yeewamba tolina buyinza, tolina ddembe, tolina kiteeka likulagira kubeera nga obaako ensonga z'oyogera nga zikwatagana ku ggwanga. Munyagwa nga gwe omuntu osobola na kuddukanya yadde essako. Kakati ovaayo otya n'obeera nga nte oyogera ku musajja avaayo n'abeera nga nte avuganya abasajja bonna n'abeera nga abateekamu ekibiina ekya NUP nga sinaki singa saa zino kyekiri mu buyinza obufuga eggwanga. So Munyagwa bw'atyo ebigambo byasobodde okubeera ng'ayogera ku NTV ku makya, naye ate abantu basobodde okubeera nga bamwambira nti weesonyiwe Bobi Wine, oli mununuzi
oli mununuzi era Munyagwa oluvannyuma lw'okulabika nga avudde mu buwambe oba mu kuwambibwa kubanga statement gy'akoze naye oba baamuwamba oba tebaamuwamba tekwatagana bulungi nnyo. So right now ge amawulire agaliwo Munyagwa ayambalidde Bobi Wine binaggweerawa Munyagwa anaalumaliriza oba Bobi Wine anaalwana olutalo banaamulwanira olutalo tetugenda kubeera nga tubikutusako waneno just nja kusaba subscribinga buli kimu kibeere nga kitambula bulungi for now sigenda kuba nga nsukawo Mukama Katonda akunkuumire bye.